nkulaga kyobola nga bagamba nti sirimu mungi mu bizinga ne kubaako n'abakazi abatali bafumbo nga 600 oba 5 kati mwe abasajja abasigadde omugaba n'abakazi abo mateeka kyobola n'obwamalaya bungi mu bizinga obadde okimanyi mu bizinga waliyo gazetted presses nti awo weetundirawo bakazi era ng'omukazi apangisa kalumu ke bw'ati omusajja ajja n'akonkola kokoko n'ayingira n'agula n'afuluma n'omulala n'ajja n'ayingira n'agula n'afuluma. Kati sente ze bazikozesa ate nga tebakyakala. Obadde mabala gye gali. Amabala g'ebbeeyi amalungi. Amabala gye galira era oli ava mu nnyanja n'avuba n'akwata sente ze n'agenda n'amya mu bbala n'afunako omukazi wali bwe bityo. Kibagamba sente ozirya kivubi. Kitegedde nti omuntu asobola okukola emiliyoni ye olunaku. Sizoni bwe baya byennyanja bakolera ddala sente. Miliyoni emu. Asobola okukola akakadde. Olunaku lumu. Naye n'akali ate era mu lunaku lumu. Ne bamala no balina connection eyo mu bizinga eyo. Bawuliziganya nti kati egindi for example nti mazinga empuuta zifa abavubi balina sente nga balinnya nga boolekera amazinga era sizoni y'empuuta bw'etuuka ojja kusanga nga bamalaya beetundira wonna obuzigo babupangisa dda. Yakepangisiza anti wabaawo nannyini yazimba ekifo kye n'ateekako rooms naye nga zo zipangisibwa bamalaya nti buli lunaku lumu omalaya alisasula tugambe 15,000. Gw'ate omuntu wa bulijjo obuyumba obwa bulijjo obusubwamu ojja sanga ka 3 oba 4. Kitegeeza baba mu 15,000 buli lunaku. Tukwaniriza nate ku Brown Skin event amanya nze Fiona. Mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga, tweyanze nnyo tweyanzeeke. N'olunaku olwaleero tukoledde wano n'ekisaasi ku satellite awali kavya kalungi garden oyagala kuwumulako oyagala ku gym sauna everything wanino weekiri ate ku bbeeyi esoboka. Kaakati olunaku lwaleero era nkomeza omukwano gwange ono kanagenda kutunyuza emboozi kiki ekibeera ku bizinga ekalangale anti kati ffe abamu tetugendangayo nange emu ngenda biwulira wano eno nga bwe gusoose simanyiiyo. Agenda kutunyumiza ebibeera ku kizinga byonna oba togendangayo tulakalira owulire oba onaagendayo oba togende. Tukwaniriza nyose neyanziza Fiona nange okunkyazaako wano ku the Brown events malamusiza abalabi baffe mwenna tubeebaza okutulaba okusubscribinga okulikinga okufollowinga n'okucommentinga. Nze kyagera nera nkomyewo tunyumye emboozi twogere ebigambo nga byagenda kikalangala kozi luli nali nkunyumiza kozi twakoma ntuuse Kasenyi naye nga simanyi wawa watuuka ekalangala kakati anti kati kululi nagana nali maze okuva ewaka tambudde ntuuse Kasenyi nali ngenda eyo kati kyali wange gwe nagamba nga ndiriddemu nti ogenda genda bayitayo Kisaba mwannyina yali teyaze mu Christmas nga ngenda musangeyo nga ngenda musangeyo kati nandagirira nangamba ogenda kulinnya butuuka mu paaka empya genda funa wakagaali ko by then nesinabala kujjako mu kibuga funa wakagaali akuvuge akutwale mu paaka enkadde ku stage y'e Kasenyi. Tintuuka ku stage y'e Kasenyi ninnya ngende e Kasenyi mbuuza nga naawe omanyi omuntu atamanyi gy'olaga already ndaba nange ntuuse ku nnyanja amaato ngalaba ebinaala nga mbagamba bannaye mbuuzaako wano ekinaala ekigenda ekisaba byonna byonna yali yandiiriddemu butya bakita kinaala nga bagamba ekinaala kyakoze jjo nga 26 leero nga 27 tekyakoze. Sokwendeko nkubuuze abagende kalangala balinyira Kampala because kati kisinziira wa gy'ova kati osobola okuba ova mu kyalo tugambe eggulu olinnya emmotoka nekutuusa e Kampala olinnya e Kampala n'olinnya takisi ezigenda e Kasenyi kitegeera ne stage mwe ziri mu paaka omwo Kasenyi Ntebe kitegeera n'Entebe bayitayo Nakiwoga eyo eyo weewalala ne ndowooza neggaba awo osobola okuyitirawo naye gaba oba oyise wala weekoloobya
kati ntuuka e Kasenyi n'akagugu kange kalimu ebintu byange mbuuza bane mbuuzaako wano ekinaala ekigenda ekisaba ng'abasajja banga leero nno ekinaala ky'ekisaba kinaakola kyakoze jjo nga 26 leero 27 tekigenda kola kijja kubaawo nkya nga 28 amanyi entambula ku bizinga eyo zisumbuwa ezo entambula z'olukalu public transport mulimu ebizinga ebimu nga tebiriko bantu bangi nnyo kati nga singa nannyini ntambula eyo asalawo okusaabala buli lunaku nga oluusi aba takola magoba kati asobola ogamba nti mu wiki tutambula emirundi 3 bw'oba onaagenda e Kampala oba bw'oba onaava e Kampala obeerawo ng'okimanyi nti batambula Monday for example ne Wednesday ne Friday oba ne Saturday kati n'ekyo ekizinga oli gye yali andagiridde entambula yayo yali bwetyo mu wiiki mulimu ennaku ze batatambula kati kwolwo nagenda ku lunaku lubi nga tebaatambudde ne ntuuka ne baŋŋamba kijja kubaawo nkya neŋŋamba nno gunsunye naye yali yaŋŋambye nti bw'otuuka nga tekyakoze buloogi Kasenyi awo waliwo buloogi naŋŋamba ojja pangisa kaloogi ka 30 osulaawo okirinde enkeera ekabanga ka 30 n'emyaka gye njogerako ogimanyi abasajja b'okunyajoga bazimbisa bubaawo embaawo like ennyumba tebazimbisa mataffaali ndowooza amataffaali gakajja gagendeyo biseera bino ntudde n'ogendako ku bizinga eyo naye bazimbisanga bubaawo kati Kasenyi awo waliwo ka beach bakayita Kaloko beach oba kakyaliyo simanyi ndudde ogenda e Kasenyi ngenda mu Kaloko beach n'entuula eyo timba ntudde eyo ne wabaawo omusajja eyajja baali bamuyita Mubiru nali simanyi naye najja nga ndaba ndi yanga ntudde kuba nali nkyali yanga ntudde sinyega neetegereza abantu nange agweyanga konze wange oli otya ndi bulungi kikinga otidde olagawa namugamba mbadde ngenda kisaba eyo naye baŋŋambye ekinaala tekyakoze kati mbadde ndi wano ntuddemu mbibalabalamu ngenda kusula wano enkya baŋŋambye nkirinde enkya kijja kujja naŋŋambye ekisaba ogenda kuvuba konze ngenda kunoonya mirimu sikolanga nako kisaba kizinga kiri eyo Kalangala kisaba kizinga like it's a part of kitundu kati ekivuga kiba kyekikutuse kiba kita kinaala ekinaala kiba kikekyo kinaala liba lyato naye ddene lisaabaza abantu nga mulimu n'ebintu byabwe kitegeera abasuubuzi batikkako obuwunga soda amafuta kitegeera kati naŋŋamba atogendayo eyo nze nabeerayo oli yali mutambuzi wa ku mazzi nanga nabeerayo ko nakolerayo ko naye teri mirimu kati obadde mu kyalo olwambuzizza abakuzaala wamunyonyodde biki gino emyaka otuusa otya ogenda eyo kale ebimu ne mulimbamu ekitegeera nga siyinza kuba open naŋŋamba eri obadde olina omuntu gwogenda osanga nomugamba waliwo manyinaffe ali eyo naye nga si manyinaffe muganda wooli lwakuba yali ava ku kyalo kyekimu nomugamba waliwo manyinaffe ali eyo teyazze mugundi mu Christmas gwe ngenda okusangayo naŋŋamba abadde akimanyi nti ojja konza atakimanyi ngenda mugwako bugwe naŋŋamba akati nze kankubuulire eyo ekisaba togendayo ennaku zino ebyennyanja sizoni nfu emirimu egiriyo gyakulima naŋŋamba ate ngendeyo ntandikawo okulima naŋŋamba naye kye tuba tukola nze kati ngenda Kitobo n'ekitobo nakyo kizinga era kiri mu Kalangala naŋŋamba nze ngenda Kitobo oba tofuddeyo nsobola okutwala ekitobo nja kuyigiriza n'okuvuba sivubangako simanyi nawe bavuba tewakyakinayenza okusaddaaka nali sirina kyakusalawo by then kubanga nayo nalabanga opportunity nandabanga omukisa nti omusajja ono bwemwekwatako nga manyi n'okuvuba nantwala ku nnyanja nyinza okuyigira ku ono ate nga kyenalowooza kyekyali ekituufu naŋŋamba tulinde wano emmeri y'ekitobo ejja bwenajja bagenda kutikka ebintu banamaliza otikka ebintu saawa 8 tujja kuba naffe tulinnya neŋŋumira ku oyo netutuulawo yali musajja mukulu baali bamuzaaleyo mukono bayitayo Nabuti tulinda tuba tuli awo naŋŋamba kati emmeri ejjo ogiraba nti nakyo kinaala naye abavubi babiyita mmeri nti emmeri ejjo ogiraba nti
egenda Kitobo gye tugenda okulinnya naye kati tulinnyirawo egenda kutikula abantu etikule n'ebintu byereese eddemu etika ebintu byetwala then etika abantu zali ssaawa nga 5 ne parkinga bulungi mu mwala awo ekasenyi ne batikula bwenjirambulako naŋŋamba gwe tolambula tuula nze bwe naava egenda nja kuyita tugende wafunye ku kyokulya olwo nga sente nzibala negenda gasimanyiiyo nina ntono naye nga naye ndaba n'amaaso gammyuse enjala ennuma kati seera kituuka ampita ngamba jja tugende abantu batandise okulinnya kati kozi togenda nko ku nnyanja kati ebinaala ebyo abageeka ebiba ebinene nga bizito ennyanja bw'oba ova eri gye bayita ebuziba ng'osemberera okutuuka ku lukalu amazzi gatuuka ne gaba nga mampi nga si mawanvu kati babipaakinga eri mu maaso mazzi amawanvu omuntu bw'agalinnyamu gaba gamukomanga muno abamu muno mu kiwato kati gwe omusaabaze agenda okulinnya ekinaala kiri tolinnya mazzi ago waliwo ababasitula otuula bw'oba mukazi bakukwata bati mu mikono nga kabebi oba musajja otuula kuno waggulu kuno babasitula abasajja balina amaanyi asobola situla omukazi kiro 150 bubeera busajja bunene naye nga kalina amaanyi era eyo protocol eri ku nnyanja wonna banga mukazi munene nga Catherine kusaasira era kati ate oyo basobola oyita akaata akatini akasobola otutuuka wano ku lukalu n'alinnyamu ne bakasindika n'alinnya mu kinaala wali okitegeera naye protocol eriyo ku nnyanja omuntu agenda okusaabala ng'ava ku kizinga adda ku lukalu anti oba oyambadde bulungi oli simaati oli mukagattoko biki toyinza kulinnya mu mazzi ago kati waliwo ye ng'omulimu gwe gwa kusitula abantu buli gwasitula siringi 1000 kati nze nali simanyi eyo yebbeeyi omuntu bamusitulira 1000 oba munene oba mutono naye nga bayayana buyayanya okubasitula maama ogenda nga balaba batakisa maama ogenda ekitegeera kati nze nali simanyi mba nfungeza empale zange nga linnyemu nanga nedda ssebo tolaba bali nti babasitula busituzi naŋŋamba bogenda okusitula waliwo akusitudde omwoyo nusu 1000 nansitula nanteeka ku kinaala waggulu by then baali batwalira 4,000 nakati ye protocol eri ku nnyanja omuntu agenda okusaabala ng'agenda kulinnya kinaala bamusitula busituzi okuggyako abatambulira ku mmeeri kati bw'oliba otuuseeko enakyo gwe mbadde nkugamba ku nnyanja emmeeri yo balina bwe bagizimbira bwe bati bw'eva eri mu mazzi bweti erina kweruma bweti kati ne batambulira ku bridge eyo nga bajja ku lukalu n'abagenda okulinnya bayita ku bridge eyo ekikozesa ekyo nti emmeeri esitula ebintu ebizito bingi kyeki kye nagambye nti etwala n'emmotoka n'emmotoka bwe beeza eyita ku bridge bweti n'erinnya ku mmeeri waggulu naye ku binaala basitula bakubeba bubebi kisinziira kyogenda okukolayo nekyononayo kitegeera naye kati nga okimanyi nti ne mu mazzi omwo abampi kisinziira obuwanvu bw'amazzi n'ekinaala bwe kikoma anti kisinziira obuwanvu bw'amazzi waliwo era level kubakoma kuba n'ekinaala kiri kati for example amazzi ekinaala bwe kipaakinze gavanga wano n'okutuuka wansi kati ate kyo we kitandikira engine zaakyo ziri wano wagguluggulu kitegeeza omuntu alina kuba muwanvu akusitula oyita eno side ya engine n'oyingira munda kitegeera kati tulinnya kolo zaali 27 December 2008 olabye nti dda 27 December tutuuka ekitobo budde bwali bugenderera ssaawa nga 12 awo ez'akawungeezi emu abavubi babeerako wali ku gundi abavubi balina webawangaalira mu gundi ekalangala oba mu bizinga byonna ewatali kalangala bayitawo nkambi ekigambo nkambi wali okiwuliddeko enkambi y'amagye enkambi ya poliisi naye kati ekigambo nkambi kitegeeza abantu community ewangaalira ewamu kati bali abavubi ekizinga kisobola okuba nga kinene for example nga kyenkana nga Kisaaso ono
kankugereze naye nga waliwo community erina awantu we yasenga ngeri ebbalibbali bibira nsiko naye nga community erina weebeera kati gwe bayita omwalo kati abavubi bwe baba bamanyi nti ekinaala kyabwe kiva ku lukalu kijja ku nnyanja bajja ku mwalo ne bayimirira bwe bati ne balinda kati enkambi eyo gye nkugambye ne bwe berimu abantu 3,000 olw'ensonga nti bawangalira mu kifo kyekimu feesi ezo ziba zeemanyi kati bwe balabayo omuntu omupya azze bamanya nti oyo mupya bayirawe naawe mwennyininyini gwe wagenzeyo ng'oli mupya kati ono omuntu agenda okusitula okujja mu kinaalo okulinyisa wali ku lukalu oba ojja mubuuza nti banaye ndi mupya wano mbuuzaako loogi wano ezisulwamu ziriwa ofukosa akujja ku kinaalo yajja okutwala kugamba yimirira awo mmala okukola wano ngenda kutwala wali loogi nasooka n'amaliriza okusitula abantu be asitula wano eno ng'oyingira yasitula bano abakola eno ekasenyi balala buli kizinga kiriko abasitula abaayo nga baliyo bawangalira ku kizinga ekyo ayinza okukola mitwalo nga 5 olunaku bazikolera ddala kubanga kati kankuwa example olaba ebintu nga ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga butto buwunga ngano biki mafuta byonna busitulwa kulinnyamira kubanga jjukira biva eno ku lukalu abasuubuzi abalina amaduuka eri ku bizinga bajja mu kikuubo ne basuubula n'ateeka ebintu bye ku kamotoka for example ka LF ne bigenda bituuka ekasenyi ne babitikkula ku kamotoka balina okuddamu ne babitikka ku kinaala ezo sente atikkudde n'atikka n'addamu n'atikka ku kinaala afuna kati bennyini abatikkula abantu bye batikkula n'ebyo ebintu kati bw'amaliriza era bwe biyita ku kinaala ebiseera ku mazzi ne bituuka eri balina okuddamu babitikkule ate bwe bamala obitikkula ne babissa wali ku bbali olina n'obasasula obyetikka obitwala ku dduuka lyo kubanga ebizinga ebimu teri ntambula like pikipiki oba gaali bintu babyetikka ku mutwe waliwo ebizinga ebinene kati nga bwolaba Kalangala ekyo ekizinga ekinene ekyekalangala kyo emmotoka kweziri piki kweziri amagaali kwegali naye waliwo ebizinga ebitonotono nga enkambi eri nga bwolaba okwetoloola kuyita ku fulaati ziri bwe wati nekweri ng'abantu muwangalira mu kitundu kino bwe kiti kati nga tewali nsonga lwaki omuntu ayitako emmotoka oluusi nga n'emmotoka ebinaala tebyetikka mmotoka emmotoka ziyita ku mmeeri nga tewali emmotoka terina wegenda kuyita okujjayo ate nga talina nsonga lwaki atikka pikipiki muli atagireete nga wonna asobola okutambuzaawo ebigere kati nga omulimu gw'okwetikka mulimu ddala nga bw'olaba booda wano nti okwetikka ebintu bigenda ku lukalu bigenda kugenda mu kinaalo olina ofuna omwetisa abyetikka okuva w'obijja kati nga ab'ebyennyanja abaaki beetisi be babyetikka teeka mu kinaala kati ewaliyo amasomero mu bizinga ebimu gyegali naye mu bimu tegaliyo kati bazaala nnyo kati abana be bazadde bazaalira waliyo amalwaliro amalwaliro kati for example kati ebizinga birina districts nga bwolaba nti Kalangala district erinamu n'amagombolola kati basobola okuzimba health center ku ggombolola naye eggombolola eyo esobola okuba eggombolola eyo etwala ebizinga nga 20 nti omukazi oluuto olumusimbira ekyanja bamulinyise eryato okuva ku kizinga ky'ekyanja ne bamuleeta ku kizinga kino okuli eddwaliro bweriba nga kusaawa eryato teririiwo terisobola butabaawo maato gabawo naye entambula y'oku bizinga eri expensive kati n'ensonga nti teri common kati omuntu omu okupangisa eryato kuvuga olina opangisa engine olina opangisa eryato kati bw'oba mukazi nga tomanyi vuga olina opangisa agenda okuvuga n'ogula n'amafuta si bye biri byonava nti boda twalako wali ite biriyo kati kankubuuze bw'oba nga amalwaliro gali wala lwaki tugeze nga onagamba nti no wano wali ekizinga olukalu luli wano ne wali olukalu lwaki wano tewabeera ddwaliro n'eri ne wabeera eddala n'okubeera nga balinnya badde eno badde eri anti kati ekyo kiba kya gavumenti nanti kati olaba kati ne Uganda sorry eno ife kati ne Uganda kati egondi amalwaliro buli wamu wali tosakola kakirindi anti kati ebintu by'okunyanja bizibu nnyo n'omusawo asomye ebitabo bye naye ayinza okutya okusaabala ogenda okukolera eyo ate ku lwaki
kati gwe nga wangambye otya amazzi n'omusawo asobola okugati ate nga omusawo alina kufubutuka eno gye wazaalibwa gye bali abazaaliddwayo naye nga ate alaba akoledde ku lukalu eno afuna okusinga akoledde eri kuba jjukire ye ba bizinesi kati eritibwa anti kati kigaiza obanga ati wali masomero mangi amasomero gye gali naye matono kati amasomero gali ku bizinga ebinene kati omwana kitegeeza olina okunoonya ssente omwana obuba n'ayagala asome olina omussa mu kisulo ekitegeera naye bino ebyaddembe osomba omwana buli lunaku tebiriiyo kitegeeza eno byogamba lyayita abaana bangi eyo tebasoma omwana azaalibwa kati babeerawo batya omulimu omwana azaalibwa nga taata we muvubi maama we mwanisi wa mukene n'atandika okwavula nga alaba baanika mukene bw'akulaakulamu n'afuna akaato n'atandika okuvuba kati eyo ku bizinga kankuwa example okimanyi nti omuntu asobola okubeera ku kizinga n'amala emyaka 15 nga tajjanga keno ku lukalu ate nga n'ekizinga kwali tekuliiko mmotoka ng'emmotoka aziraba mu firimu bo bayina TV gye ziri busola gye buli ne generators tolina amasannyalaze gali ku bizinga binene ebyo bizingazinga obugenze bwesuula teri masannyalaze bakozesa generator ne sola kati TV zibaayo n'ebibanda bya firimu bibaayo n'ebyemipiira byonna babiraba bagoberera ensi nga bwetambula naye bantu baganda culture specifically bakyabali buli culture n'abanyarwanda gye bali n'abanyankole gye bali n'abagisha ate ebizinga bikuŋŋwanya buli culture tolaba nti ekalamoja owuliranga ewala ogenda yekalanga n'osanga omukazi mukalamoja yali amaze emyaka 10 ayanika mukene kati tewaliyo gundi nga bonagamba nti nno ino Central mulimu baganda be bangi Western banyankole be bangi kati yo anti kati kyekyenaga nti bagiyita nkambi abantu bawangalya eri emu government yebafaako oba mwabefaako government of course bebamanyi era waliyo n'ababaka ba parliament eyo bavaayo ne baki bano ba councillors biki byonna balonda era government bebamanyi naye kati jukira kati okutambuza services ozitwala kati ku bizinga kiri expensive kitegeera ku government ne ku bantu aba bulijjo nti bw'obona atwala toyinza kugira kutambuza oba kuwa buli kizinga mmeri egula sente nyingi kati ekizinga ekimu kisobola okuba kiriko abantu 2,000 olunaku lusobola okukya nga bagenda okugendako e Kampala ku kizinga kiramba kuliko abantu 20 abalala bagenda mu nnyanja kwevubira abalala bagenda kulima kitegeera kati gavumenti esobola kukwata mmeri giteeka eyo ino gikwata n'egiteeka ku kizinga ekinene nga Kalangala ekikuŋŋwanya abantu abangi nti buli lunaku waliyo emmotoka nga 15 zirina okulinnya ku mazzi zigende ku lukalu waliwo abantu nga 10 oba 2 abalina okulinnya emmeri bagende ku lukalu bizinesi zitambula abatambuza ebyennyanja abatambuza kati bw'oninnya Kalangala ekigundi ky'Ekalangala ekiri eri nga bw'ogambye kiri eki kati kisinziira wajolaga bwaba balagawo kisinziira wajolaga osobola bw'oba ogenda Kalangala specific Kalangala olinnya emmeri bw'oba ogenda mu bizinga kuba Kalangala akolebwa ebizinga 82 munene kati wawo olinya kati bw'obeera waneeno kati kankuwa example nti ebizinga ebisinga ebiri mu Kalangala ng'ogyeko Kalangala nga main kizinga emmeri zaabyo oba ebinaala ebigenda ku ebyo bizinga zipaakinga Kasenyi kati bw'ova eno olina ova eno nga omanyi gy'olaga kitegeera kati bw'otuuka kati obuuza wali nti bannange ngenda kati mulimu ebizinga ngenda Jana for example bambala engoye balinga abantu abalala mukazi gwe bantu ddala bakola n'abagaga bawasa bafumbirwa bazaala embaga si nnyingi eyo naawe kati oyinza okukolera kati embaga prosesi y'embaga mpanvu olina okukyala waabwe w'omukazi ayinza okuba yava Masaka okitegeera bw'otuuka okukola embaga yo ng'ovaayo ng'ogyopangisa nga wano ku satellite ng'okolerawo omukolo gwo ng'oddayo okitegeera naye
Kajane kati nze mpulira ng'abantu abatalina mu Uganda okusinziira nga bw'onnyonnyodde bakozesa shillings. Maama eyo Uganda kati Kalangala district emu ku district za Uganda. Kintu ki ekiri weird? Azinichi ekyewuunyisa ekisinga ku ebyo ebyewuunyisa bingi kati nkwe ekyewuunyisa kimu kati ku bizinga okwo nze nina ekintu kye nalabako omanyi bw'oba omwana omuto weetegereza nnyo ate n'okwata nnyo kati ku bizinga abakazi batono baleka banabawala ab'okukwanakwanako batono musobola okubeera ku kizinga nga kiriko abasajja 1,500 nga kuliko abakazi 5. Kati abaana abato nabo batono buli azaala omwana we n'akulaakulamu amuggyako ne babaleeta ku lukalu okusobola okufuna okusoma okusobola okusoma omutwalo wa wasengaawe oba wa taatawo muto oba wa jjajjawe mu kyalo kati kuliko okusinga kubaako bantu bakulu naye kusobola okubaako tugambe ekizinga ky'abantu 12,000 kisobola okubaako abafumbo omwami na mukyala tugambe abantu peya emigogo tugambe 2. Kati abasajja abatali bafumbo tugambe ne babaako nga 1,000 ne kubaako n'abakazi nkulaga kyobola nga bagamba nti sirimu mungi mu bizinga ne kubaako n'abakazi abatali bafumbo nga 600 oba 5. Kati mwe abasajja abasigadde omugaba n'abakazi abo mateeka kyobolaba n'obwamalaya bungi mu bizinga obadde okimanyi mu bizinga waliyo gazetted places nti awo weetundirawo bakazi era ng'omukazi apangisa kalumu ke bw'ati omusajja ajja n'akonkola kokoko n'ayingira n'agula n'afuluma n'omulala n'ajja n'ayingira n'agula n'afuluma. Kati sente zaabwe bazikozesa ki nga tebakyakala? Mabala gye gali amabala g'ebbeeyi amalungi amabala gye galira era oli ava mu nnyanja n'avuba n'akwata sente ze n'agenda n'amya mu bbala n'afunako omukazi waliwo bityo kibagamba esente ozirya kivubi kitegedde nti omuntu asobola okukola emiliyoni ye olunaku sizoni bweba ya byennyanja bakolera ddala sente miliyoni emu asobola okukola akakadde olunaku lumu naye n'akalya ate era mu lunaku lumu sizoni bweba nga ya byennyanja bakolera ddala sente abavubi abo naye ebyennyanja bitambula sizoni kyobola abavubi batambula nnyo ekiri we natandikidde wali ng'oli aŋŋamba oli gwe nakugamba eyantwala baali bamuyita Mubiru nti togenda kisaba mbaddeyokko naye sizoni nfu mpozi ng'ogenda kulima ate olwo baba bawuliziganya nti bifaawa bifa gindi nga batambula. Kati kyekidde ebyennyanja batega obutimba ne bubitta ne bubikwata omanyi kye bayita akatimba neeti singa ey'ensiri kati neeti ey'ebyennyanja neeti ekwata ebyennyanja obadde okyangamba nti ebyennyanja ng'eri tebiriyo baba bawuliziganya like nti beekubirako ne ku masimu nti owaayi eno ennaku zino ng'obwavu bungi ekiri kiti byonna gyebiri mobile money biki services gyeziri lwakuba nti nzibuzibu for example bw'obanga ogula wano kiro ya sukaali wano ku lukalu 15,000 eyo mu bizinga byo gigula shilling 8. Kati airtime ow'olukumi omugula 10,000 mu ebyo ate baakiseetinga baakimanyiira nti n'omusajja akugamba nti ebintu nabiguze mu kikuubo nenteekamu akamotoka akabituusiza e Kasenyi nenteekamu abatisi n'abatikkuzi ne baddamu ne babitikka ku mmeeri oba ku kinaala ekibireese ne baddamu era eno ne babitikkula ne baddamu ne babisitula paka ku dduuka bonna abo abantu abeera abasasula kyobola kiro ye 5 eya sukaali ojja gigula nusu kanaana naye nga babuuke nakyo bamunyi bakola sente bafuna kati mbadde nkunyumiza nti eri like mbaligamba bwamalaaya buli common lwansonga abakazi batono abasajja bangi ate ne bamalaaya bava eno ku lukalu ne bamalaaya no balina connection eyo mu bizinga eyo bawuliziganya nti kati egindi for example nti mazinga empuuta zifa abavubi balina sente nga balinnya nga boolekera amazinga era sizoni y'empuuta bwetuuka ojja kusanga nga bamalaaya beetundira wonna obuzigo babupangisa dda anti wabaawo nannyini yazimba ekifo kye n'ateekako rooms
naye nga ya zo zipangisibwa bamalaya nti buli lunaku lumu omalaya alisasula tugambe 15,000 gwate omuntu wa bulijjo obuyumba obwa bulijjo obusubwamu ojasanga ka mitwalo 3 oba 4 kitegeeza baba mu 15,000 buli lunaku je mitwalo 15 simanyi sinza kulimba naye kisinziira era kisinziira kwagula kisinziira ne sizoni y'ebyennyanja segedde singa ne sizoni y'ebyennyanja naye obwamalaya bungi ku bizinga kibula ne siriimu mungi era mu bizinga kati jjukira nakugambye amalwaliro gali wala mu bizinga ebimu balya butala waliyo ekizinga nga amateeka go nga tekuli poliisi nga abantu bebeetwala n'okwettiŋŋanira kungi segera tebajja kuddira kizinga kiriko bantu 1,000 bakiwe poliisi balina ogiteeka awantu ng'esobola okusaavinga abantu nga 3,000 oba 5,000 segera kati baba ne LCs baba ne ze bayita beach management units ezibatwala naye kati bozza omusango ne bakukwata oba ku LC community yeegatta ne bakukwata ne bakutwala ku poliisi eri ku kizinga ekiriraanyeewo kitegeera kati nale nkyagamba tutambule nayo mu biru tutuuka kasanga 12 kati era nga bwe nagambye nti wadde community bali abantu nga 3,000 olw'okuba nti faces zeetoololera mu kitundu kyekimu baba beemanyi omuntu osobola okuba ng'omulaba naye nga tomulindaako mboozi naye ng'omulaba nti waakuno kati bwe wabawo face empya ezizze era bamanya nti waliwo abazze abapya mu kitundu kati omusajja bwe yatujjaamu n'oyo omusajja mubiru ne tumubuuza Blood wano loogi ziriko wa n'atugamba mulindeko mu malokola ano ngenda batwala n'amaizo situla abantu be n'atugamba mungoberere tumugoberera n'atugamba omukadde oyo agenda bafunirayo musula kadde ng'alina buloogi bwe bazimbisa bubaawo mulimu butado oba buno obukando obwedda bwokoleza akabiriti bwoti kalumu twakapangisa olw' 3,000 twakasulamu 2 n'omusajja oli naye nga simumanyi mubeeramu ebitanda mubamu obutanda n'obufaliso n'ebyokwebikka ng'era bw'omanyi obyokweyiyayiya netwebaka kati bano bennyini ababeera batikudde abantu kati batambuza olugambo nti waliwo abavubi abapya abazze tuba tuli awo ku makya nga waliwo omukazi azze kokokokoko mwasubye muteba ssebo bulungi nnyo wasuze otya baŋŋambye mazze munoonya mirimu nti tunoonya mirimu nze nyinawo omulimu gwa kuvuba mukene munaamuvuba nti naye nno nze nzikiririza kuwoli sina kyemmanyi nasalawo olumu ne nga kati ekijja kijje kati olwo nno gye navudde omuyigo gwatandise dda naye nze simanyi segeera baatambula buli we basuubira mu b'enganda zange eyo mu kibuga yo waliwo baganda bange babeeranga eyo Kabowa ne bagendayo waliwo senga waffe yabeeranga eyo sadi zenateete eyo ne bagendayo eyo wajja gyazaala maama banoonya bamanyi oba neekweseewa naye mbula kati muzeeyi wange okusinga ku bye baŋŋamba ye n'atuuka nakakana n'agamba omwana baleka baamutta olwo omwaka guyiseewo tandaba n'agamba tewaliyo masimu tosobola bakubirako amasimu gaaliyo naye ageeke nali nvuddewo obuvi ewaka nga nziruseewo nga toyinza mala gakuba ye okubira ani okitegedde ani yakutwala ani yakugoba ewaka oyo gw'okubira ng'omaze ng'emyezi 2 ate waliwo kyali wange twasomanga naye ku ssomero namukubirako nga n'okusoma kuzzeemu yali alina akasimu ye twasomanga naye ng'alina n'essimu naye bino ebyedda ssimu yabanga yakukusa bukukusa yakukutanga naye okusomero naye ng'ennamba engiina by then yalinga akozesa mango wakwatako ku layini ya mango wagiwulirako yalinga akwata mango mukubirako aŋŋamba ebibuuzo tebinaba kudda naye abaana bazzeemu okusoma ne mugana ngenda kudda naye nga mulimba naye omukazi oyo n'atunona awo
n'atuwa akayumba n'atugamba mugenda kuba abakozi bange mugenda kusulanga awo. Akayumba nga kattaka badde manyidde okulinnya ku sementi ewaka. Akayumba kattaka wansi bakaseresa bigundi biwempe nga kabi tekalimu yadde ekintu nga mujja kusulanga omwo n'atuwa n'ekikeeka ne ngamba woowe laba life gye nnyingiridde. Naye ng'oli yo already ali free nabyo kuba ye byatambuliramu wabizinga. N'angamba tugenda kubeerawo bbanga ebyennyanja birina ggwa nga tutambula nga tugenda tunoonya ekizinga ekirala. Kati olwokuba nali mwana muto ne nfunako ate abaana sayizi yange oli yali musajja mukulu. Nabeera naye omwezi gumu ye n'addukawo. N'agenda anti yali amanyi okuvuba ebintu bingi ate nga nze ndi mu kuyiga buyizi. Kati ono omukazi eyatuwa akayumba yalina eryato lye nga livuba mukene. Kati nga tulina nga nze nyina okunywerera wano wono omukazi nsobole okuyiga okuvuba ate oli yamanyi. Naye olwokuba nali maze okumanyira mu community nga nfunye n'abavubuka abasayizi yange emyaka 17 18 je bwe yagenda nze saagenda naye nasigala. Yagenda ogenda nga kuyigiriza okuvuba? Of course waliwo n'abalala be twakolanga nabo. Nali nyina okuyiga kuba nali maze okumanya abantu. N'addukayo oyo omukyala naye n'asigalako ku kizinga okwo. Nembeera nenkolewo omukyala oyo ndowooza nakolayo emyezi ng'ena. Waliwo ekyali wange n'angamba naye nkubuulire ono omukazi bwe tukwata emaali yaffe atuwa ssente entono. Nafunye omugagga omulala bamuyita Meega. Tugende wanti Meega. Eyo abakazi be babeera n'amaato? N'abasajja be basinga okuba n'amaato naye n'abakazi nabo babyenyigiramu. Kati natugenda ne Meega naye ng'atuwa ennyumba. Yali yazimba obuyumba bwe nga bwa ttaka nga yabukomereza mabaati. Yali yabuzimba mu ngeri ya loogi naye nga busulako bakozi be. Yalina amaato nga mangiko. N'atuwa akayumba ne nkasulamu waliwo ne kyali wange yaliwo embaala eyo. Omukazi n'atwagala n'atuwa eryato. Oyo kyali wange omusanze busanze eyo? Namusanga eyo. Naye maze emyaka mingi nga simulaba ndowooza naye omusanga mukulu oyinza obutamutegeera. Kuba yafundikira yagadde omuwala w'oyo omukazi bwe twali tukola n'amufunyisa olubuto n'adduka. Era ekyamudusa afunyisa muwala oyo olubuto. Yali mukulu ng'akusingako? Yali ansingako. Yali muyaaye nannyo nze nali fala. Mba nkulidde mu kyalo n'akava mu ssomero. Kitegeera? Nina ebizibu byange. Oli ng'abadde muvubi ku bizingazinga nga muyaaye. Kati nga nze n'okukola n'obukwanya akawala k'omukazi ate bayireni nga ntya. Kuba nali maze okiyitamu. Kati n'agenda yagala akaana k'oyo omukazi gwe twakoleranga n'akafunyisa olubuto. Akaafuna olubuto n'adduka. Omukazi yali munyolo w'eyo Masindi eyo. N'amunoonya n'ambuuza Kuraishi yalaze wa ne mugamba nange teyansiibudde nga yadduse. Yadduka. Kati akalakasa kamugamba nti ali lubuto enkeera yakeera n'ayambala n'akeera ku kinaala. N'alinnya nze yaŋŋamba naye nga simanyi gye wajja alaga. Kuba nali namusanga okwo nange. Kati nnyina w'akawala wayita ambuuza Kuraishi yalaze wa ne mugamba yaŋŋambye agenzeeko waabwe nti n'ambuuzako nze bamuzaalako ne mugamba bamuzaala Mbaale. Naawe wamusanga kuno kuba nze namusanga kuno. Wayita wiiki ng'emu babbiri nga bw'omanyi era omwana afunye olubuto nga sayidi zitandika okulaga. Bagenda omukubamu empi bbiri ng'agamba munne w'oyo. Babuuza ne bambagana nange namusanga kuno ku kizinga. Omunoonye yalina essimu batandika omukubira bw'ababuzaabuza. Saabifolowinga nnyo kuba nange natuuka ew'omukazi oyo ne nvaawo nga wayiseewo emyezi ng'esatu. Bwe nvaawo nali nfunnyeko kyali wange ku kizinga ekyo ng'ate ye avuba mpuuta. Nga tugende kuyigiriza ovuba empuuta oyo mukene taliimu ssente. Envaawo tugenda nange n'atandika okunjigiriza ovuba amaloba empuuta ezo ez'amaloba bagiyita migonjo. Naye njiga kati alina kikampuni kyalinga akolera bakiyitanga Sosolye. Sosolye nga erikuruutinga like ng'ewandiika abavubi. Nga kampuni y'abavubi. Kampuni nga erina nannyiniyo nga bamuyita Umaru. Umaru oyo nawe bana kati akyaliyeeyo naye ssente ndowooza oba zaakendeeramu. Sosolye yalina nannyiniyo nga bamuyita Umaru. Mugagga Umaru. Yali omugagga ogwo omwalo Kitobo. Kati kyali wange oyo yali akola mu Sosolye nga muvubi. Ng'ajja tugende kuyigiriza mu Sosolye ffe tuvubira na ku yingini eno mukuba nkasi. Nkasi kyeki? Nkasi bintu babikozesa vuga maato.
Kino ekiringa omulawo. Nga ffe tuvubira na ku yingini si byakukoowa. Kati mbadde kino mutega ebyennyanja ne bijja. Ebyennyanja no process etega ebyennyanja mpanvu. Mubigoba bugobi. Era otega n'olinda ne birya. Amalobo g'otega oteekako ebyokulya. Kati ekyennyanja kijja main purpose yakyo kiba kize kulya gundi. Kino ekyokulya kye wataddeko. Kati g'otegerera kino kiridde. Nti kati ofunye. Anti kati bw'otega bw'oti. Oyinza n'okuba okyatega ng'eno gy'ova bijja biri. Omanya otya. Tomanya gwe bw'otega kati nkugereza eki. Bw'otega oyinza otega ku makya ssaawa okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa nga 4. N'olindamukko ssaawa 7 n'otandika okutegulula by'osangako by'otwala. Bw'osanga tebyalidde ng'omanya loosi. Naye birya anti eki kye nagaye nti bamanya nti season kati ebyennyanja bifaawa nti bifa gindi. Muvuba bifuubiramu. Biba biramu naye of course bw'obijja birina okufa kuba ekyennyanja kiba kiramu nga kiri mu mazzi. Okijja mu mazzi kiba kirina okufa. Ekiseera kyatuuka ne njiga ovuba amalobo ago ng'obudde bugenda. Naye n'ezo empuuta nazo za season. Kati waliwo season etuuka ku nnyanja okwo guba mwezi gwa 6 paka gwa 8 abavubi tebalinnya na mu nnyanja. Kuliko empewo eziba zifuba bazita kisaawa. Zitandika ssaawa 9 ogw'ekiro. Empewo z'emisambo? Empewo y'oku nnyanja zino amazzi nga gatokota. Empewo empewo beera etokota amazzi efuukuula ennyanja bw'eti. Tobeera nko ku firimu oba ngaawo n'olabanga egundi nga amaato gayuga gati. Mmanyi kino bya firimu si bya ddala bibaayo bali reality. Empewo zibaako nga nnyingi nga zifuuwa nga toyinza yadde okulinnya mu mazzi. Kati ezo season zisobola okufuuyira myezi ng'ebiri. Buli lunaku? Ennyanja eyo nayo ndowooza Katonda alina bwe yagikola eba ne season nti kati eno ya mpewo. Eba ne season nti kati ebyennyanja bifa. Eba ne season nti kati ya bwavu. Kitegeera? Katonda alina bwe yateekateeka ebintu bye. Nawulira batugamba nti waliwo n'etuuka n'efuuka omusaayi wakirabako? Ebyo bya bulimba. Bya bulimba. Tugamba nga nti Lake Victoria etuuka yenna n'efuuka omusaayi. Bakulimba. Naye